ze mulina endowooza ya plan yokutambuza ndowooza nga twakoze bwe tuti ne tukola bwe tuti tujja kuggukira wano tujja kuggusa kino kaakati awo nze we nasinza okutunuliramu ebyo ebibiri nenga nti awo wewali ekinyusi ky'obunafu obweyolekera mu buweereza naye teweerabira tunakonyeekoko ne mu budget ntunuli mu budget how do we budget Sekabiro nalina ke yayogera nako kayongedde okunsima okuleeta omulamwa guno wiiki ewedde Sekabira yagamba nti gavumenti singa yaleeta ekyokulabira kunaga nti singa gavumenti eno yali eyagala yali kutta emyaka 3 lega nti egyo emyaka 3 tufokasinze ku nguudo. Now that would be a strategy. Infrastructure. Myaka 3 we tutadde sira. Ne bayitawo emyaka 3 nti kati emyaka 3 egiddako tugitadde ku byanjigiriza. Ne bazimba amalwaliro ne batereza ebintu. Myaka 3 esira liri awo. Of course tekitegeeza na bino bikwebere naye nga esira focus eri nnyo ku kino emphasis tugitadde ku kino naye ojja kwesanga nga budgeting yaffe ne planning yaffe we are everywhere and we end up being nowhere. Tuli buli wamu ne tuwunzika nga tetulina we tubadde. Abanyankole balina akagero nakalowoozezza abagamba owabingibirizi musiga baati bavuma owabingibiri okobe zikuleka omuyizi bwaga nti enempeewo tugenda tugiyige nene endabi tuzigobe lumu talina kweze bbiri talina kyakwatako n'omuswayiri agamba musika mbiri musika bule zote zitaponyoka zombi zigeze kakati byonna ebyo nabigasigasi nenjagala tutunuli ekizibu kyaffe kirimu ideology engeri gye tugattagatta pulaani zaffe engeri gye tuzirowoozaako kubanga waliwo ebintu muzungu bagamba it is too good to be true. It is too good to be true. Ebitera kubeera nnyo mubana abanoonya kirungi nnyo obutabaayo okuba ekituufu kirungi nnyo okubiraba nnyo kubana abanoonya abaagalwa naga nti njala l'omusajja nga yazimba alina omulimu nga talina baana nga muwavu noga nti kati oyo afune ebbumba amwetonde atayomba kubanga alina ebyaba alina omubeezi okitegedde kati naffe tuyinza okubanga ideology yaffe eri bwetyo nga it is too good to be true nga bwekitunulamu tulabikira naye nga tebisooka then we planning a strategy aje wadde mu decentralization of government bulijjo gye mukaayana nti ebitundu kumpi 8 ku 10 7% kati gye batuwa mu kifo kya 35% gye baategeka naye nga neyo 7% gye babawadde 90% of it egenda mu kusasula misaala gy'abakozi ne wasigalawo tuswazi otunaakola emirimu. What type of strategy is that? Kati kiri bwe kiti katutandikira awangi olulimi olwalibadde olwawo tebakola decentralization ne mugina emyaka egitambula tuli mu decentralization eyandibadde disenta okujja mu sente okuzza wansi ate kati program yakujja mu wansi kuzzayo okusinziira bwembalaba era lumu nagamba minisita planning nga tuli mu Serena nemugamba nti nze okusinziira byendaba mutegeka muli mu decentralization lwaki timukagirawo ddala kalya decentralization kugamba okusinziira ku byemwogera naye alhamdulillah ekizibu kyaffe mbuweereza kiriwo webale ekizibu kyaffe webale nnyo webalire ddala nzijukira bulungi waliwo pulezidenti we yajja Masaka gye mu Kalulu ebigambo byange byonna nabisamarayizingira mu topiki y'oleese olwaleero nengamba pulezidenti nti ekizibu ky'abantu baffe mu ggwanga kye balina butamanya ffe twaguddewo library ku leediyo Buddu tuvenga awo tusomese abantu bajje tubamanyise ate tugende ne mu byalo nga kyentegeeza emisomo egiri ekyankwanzi era namugamba nti ndi graduate wa Oliver Tambo School of Leadership Pan-Africanism Center of Excellence ye yategeera message nti ndi mutendeke mu buweereza ndi muteeketeeke kati obuzibu bwonna bwe tulina mu nsi mu ggwanga buno bantu kutabeera bateeketeeke kintuka omuntu omuteeketeeke tayinza kuba ono n'agamba ng'ategeera kye bayita eggwanga
kubanga eri tusomayo patriotism okwagala eggwanga lyo social economic transformation tunajja tutya mu bwavu tubeere nti tubeera abagagga ng'eggwanga service delivery gweomukulembeze wonna wooli n'atali mukulembeze nanyumirwa nnyo Ssekabira nga one time yaŋŋamba nti yatulugunyako ku bapoliisi abaali batawaanya abantu ku luguudo lw'ekyotera natulugunyako ne ku bantu abaali bakola mob justice nga batta abantu ab'obwereere yatulugunya yanenya kwegamba yanenya abantu abo lwaki nti nagenda okulaba nga engeri yali ennyo mu FDC ate nga n'oli yali political commissar waffe alabika yabateekakoko ku musomo gw'okutegeera kye bayita leadership kubanga obuvunaanyizibwa eri gye bwe tugenda ekyakwazi buba bukulaga omukulembeze anaaba atya oteekwa okubeera observant nga sense ezi zonna zikola ku bukulembeze demokrasi n'ebirala naye nga nze ekinumayo ekyankwazi ekiri kimu bye batusomesa babisomesa wano nga batandika mukyaka lwaki si misomo gy'abantu bonna kuba singa gyali misomo gy'abantu bonna nga sikyankwazi yokka badde bantu tebala bakulembeze erino eggwanga lyandibadde mata ku ntegeera ya Pulezidenti Museveni ng'ono bw'agambye n'omuntu eyayitako ekyankwazi General Buhari yandibadde alwana ne munene basaanyawo Sudaani nga wayitako ekyankwazi muganda wange kojja wange Kyagulanyi yandigenze mu Amerika n'agamba nti bateekesa ku kintu mu Uganda kuba kyembadde nga takitegeera takimanyi naye mu bwangungu bw'okutegeera ngalowooza nti banaateeka sanction ku Uganda buli Museveni ng'agwa osobola okukola budget nga gavumenti gyekola nga wayitako ekyankwazi That's my question to you. Of course. Kuba badde ntutembya Bobi Wine kati atalina mu strategy na ideology eyaba implementing a public service delivery. Nze ndi ku service delivery vis-a-vis ideology and strategy, not politics. Na ideology mbadde ndeka era njabireeterako ddala ebyokulabirako. For example, junction y'omunyendo oyo giraba buli etutuukawo olufuuso omala essaawa nnamba oluusi dakiika 3 okutula okugenda eviira abantu bafiirawo buli nnaku omuntu eyagendako mu ssomo lya leadership ng'ali wano meeya bamuwa abantu bana baafuga nabo nga basasula omusaala buli mwezi deputy meeya we sekutale wa finance owa health ow'ebyobulamu n'alemwa kandeeta ekyobulamu ono mukulu Badijjo yatugamba baleeta tarifu kosi n'ekalungu buli myezi 3 baleeta amalwaliro era bwe nabadde mpuliriza eddagala baleeta eddagala mu malwaliro era bwe nabadde mpuliriza ku release eyafulumye nga tulina bilioni 3.6 ezaweereddwa mu National Medical Stores zigenda kujja mu kiro naye ogenda n'obuli nti tewali ddagala mu malwaliro batadde wali ono yanga Haji Bahati ensibu yose ko gitwale ko wali wabwe kakati nga abantu obwongo butatala abantu ne bagamba nti eddwaliro ly'e Masaka teridagala naye nga waliwo chief executive mayor n'abamuyambako minisita w'ebyobulamu n'ebyenjigiriza n'ebirala nga baleese eddagala eryo nga tasobola kulondoola kyokka ng'asasula omusaala bamuwa emmotoka bamuwa ennyumba bamuwa buli kimu meeya wano naye yo gavumenti ate ye yennyini yabeera mu lukuŋŋaana lw'abantu abagamba gavumenti tetuwadde omanyi omusaala gwafuna ebyennyumba ne bwe sibigende mu kusinziira ku alawesi gye mmanyi bawula of course bamuwa ennyumba olaba ne meeya olukale yalinga agirina wano kuzina eza municipal council naye ate wasite agirina n'emmotoka na buli kimu kati omuntu eyatendekebwa n'abeera facilitated ne bamuwa n'abayambi tono minisita mulamba wa byabulamu n'akugamba nti mu ddwaliro temuli ddagala n'atamanya nti omulimu ogwamulondesa n'ogwamutekesaawo kugenda wali mulago okulaba ebyo so si gavumenti eyabiweereza yo gwayo central government Museveni aliweereza National Medical Stores ereese wano ttani z'eddagala emulago yalina okukola space vision abasawo babeerayo mu ddwaliro
bino omukulu Sulambaya kojange Sulambaya byabeerayo mbati bantu babayambi nga lwaki Sulambaya nga tulina wana abasasulwa ssente omuntu ayatendekebwanga ffe ekyankwazi oyita ku luguudo gino eyise ku luguudo waffe nensanga ekikulu ngoba ekitinga emmotoka ejula butayitawo nenkubira enginiya nemugati owaayi kola ebintu bibiri eitha ebigoma bino muddemu musime bikke wansi oba mwongereko maramu waseeteere lwaki lwenkanenkane lwaki emmotoka zibonaabona n'ebigoma tebiyinza kuwangaala kubaloole bwegenda ekikuba bweti nekikola lwaki ekyo mma kitunuulira ndi muteeketeeke nti batuteekateeka okubeera nti mu service delivery buli wamu oteekawo eriiso nze natwala ebbaluwa ewa minisita Katumba Mwamala nasooka mulaba emirundi eki nangamba bw'olijja mu ofiisi yange ogamba nga nti kansala w'ekalungu omusiraamu kadiye koodi gyenkuwadde era bwe natuukayo gye nawa n'ekyomukisa omulungi samulaba nempandiika ebbaluwa naye nga kyensaba okimanyi ti jankisoni eno eyawano mu city omuli bakansala omuli bammeeya omuli baki abatagiraba naye nze nagiraba kyabantu bafiira nnyo awo ku luguudo lw'okuva ogenda eviira nemuwa option b namugamba batukolere roundabout oba flyover oba ebitaala n'esente bwe ziba nga tiziriiwo puroguramu gye mulinayo okukola oluguudo okuva mu Nyendo okutuuka eviira yeeyimirire tunamala gatambulira mu binnya naye tumale okutaasa abantu nanga tikyogambye eki bwe mubanga muli obwavuganga kabajeti tekamala wakiri mukoleko ekyo okusinga lwoga twakoze oluguudo lweviira naye nga wali mukumaliriza abantu kakati ebyo byonna kye bayita nti abakulembeze balina kutunuulira buli nsonga with consciousness with concern era kyekitwala abantu ekyankwanzi mulabanga ebyokusaaga eryo ssomero lya leadership omuntu ava eri ajje alenga ekimama batunuulidde ebintu bibiri ayingira mu palamenti kujjawo Museveni omulala akufuna mulimo era nakukola nga muganda wange Ssekabira nowulira agamba nti ne bajeti ya bamemba ba palamenti bandibongeddeko neziwera miliyoni 100 lwaki kubanga baziwa abafa baziwa be baziika baziwa ab'embaga nga babawazaaki obwoba obutaba butendeke ekintu kye twagala tujjewo ne musonda ssente miliyoni 10 nga zakukola mbaga nga temusobola kusonda ssente ezo nga zakuwa mwana wa school fees kukyala abaana abalemereddwa ne baana abadaku Basekabira abafira bakitaabwe that is what we be doing nga temusobola omusajja abadde musuubuzi nina video ke nalaba kabana abasajja bagagga kuwagala nga basonda embagula kati nze sirina ssente bulungi naye ojja wange oyo mwadde miliyoni 10 bano abasajja nga nagenza okubagattagatta ku byalo gye bava bwana bumeka obulemeddwa okutuuka mu siniyafu ezo sente zibagenda okunywa obunywi wayini negundi tezisobola kuwerera bwana obwo alhaji Umar kyetuyita backwardness Museveni bulijjo atera okwogera ekigambo ekyo bukyajjanaga nti we are backward omuntu ategeera neweewaane n'okukwata miliyoni 10 kyokubera embaga esuula emiti mugenda okera ekyati ate omukyala gwe bawasajja aliranda nene mugatwali tonna nayo ki bakola bibuluyo embaga ibaada obufumbo ibaada era abantu bembeera nabo ku mbaga temunenya kugamba nti lwaki otuvumira nga mbeera nammwe embeera nammwe neyaaya eriyoleje y'embaga zimenya emiti kyekimu ku byenvumirira era singa Allah atusaasira nekibeera nga mu mindset change oba singa Allah yansuulako mu parliament ebimu bye nandibadde njogera naye Katikkiro Peter Mayiga ayogedde nnyo ku byeconomics bawo obeera ekyankwazi n'ebigambo bya Katikkiro olaba nga mutendeke mbadde njagala n'ekyo embeera y'enneeyisa y'abantu okununda ssente simanya mikulu Buganda yandivuddeyo n'ebiwera bayamba abaana mu school fees omwana wa kojjawo n'ajja nga ayagala school fees emitwalo 2 bamugobye mu ssomero nti sirina enkya n'owa miliyoni 10 kwegamba eyo ye backwardness nti abakulembeze sibateeketeeke naye likewise ne bannansi bennyini nabo sibateeketeeke kubanga emisomo egyo gyandibadde gya bannansi nti waliwo ebiri mu buweereza naye nga bannansi basaana byekolera nabo bennyini tebabikola kati strategies tugenda okwo katono ku strategy
kiriza nja kuddira kankamale kujjawo obulango bwonna ate nzije ne baati nja kuddira